Gyebuvuddeko gavumenti yayongeza abasomesa ba saayansi omusaala ng'okwo yagattako n'okubawa ensimbi za ssaka ezibayambako okwekulaakulanya ng'olwaleero abakulira ssaka eno banjulidde bammemba ba ssaka engeri gy'etambulamu. Ssaabawandiisi w'ekibiina ekigatta abasomesa ba saayansi Aaron Mugeiga agamba nti ekya gavumenti okubongeza ensimbi kibayambye nnyo okusomesa abaana obulungi nga mu kiseera kino tebakyawankawanka era nga n'ebigezo ebyakadda abaana baakoze bulungi. Performance y'abayizi eva ku bintu bingi. Tuyinza okugamba nti kati tulina abasomesa aba saayansi abali highly motivated olw'okuba nti emisaala gyabwe gavumenti yagyongeza. Nekireetawo okugamba nti abasomesa kati tibakyazunga nnyo mu masomero kye tuyita moonlighting, kubanga ebiseera ebyo weesanga ng'omusomesa omu asomesa mu masomero kumpi 5. Ssentebe wa ssako y'abasomesa eya Uganda Professional Science Teachers Union ng'amanyiddwa nga Kezerwa Robert asiimye gavumenti okubawa ensimbi ezibayambyeko okwekulaakulanya okuva mu mbeera gye balimu. Kyokka ono ategeezezza nti mu kiseera kino nga balwana okusomesa abaana b'eggwanga, gavumenti esaanidde okwongera okuzimba amasomero mu bitundu eby'enjawulo okukendeeza omujjuzo olwo buli mwana aganyulwemu. Amasomero ga gavumenti agasinga enamba nnene nnyo. You are overwhelmed by the numbers. So wandiyagadde ratio omusomesa okubanga asobola okusomesa obulungi omwana n'ayita waliwo ratio gye tuyita teacher student ratio, abaana 40 omusomesa omu. Naye ate ogenda mu kibiina n'osanga abaana 120. Onaabagoba olina okusomesa akwata n'akwata abaana abakwata empola n'osanga babuliddemu. Luyima Edward nga ye ssaabawandiisi wa ssaka eno agamba nti ensimbi ze beewola zibayambye okwongeza ku nnyingiza yaabwe nga kati batandika n'okwenyugira mu mirimu egy'enjawulo okwongeza ku musaala gwa gavumenti. Ngaffe abasomesa ba sciences eziyambye okwekulaakulanya kubanga ekisooka tusobola okubeera nga tuterekayo ssente. Ssente ezo ne zibeera nga ziserekebwa bulungi. Bwe tumala okuterekayo obusente bwaffe obwo tusobola okubeera nga tugenda yo nga twetaaze ssente nga twetaaze loans. Bwe tugendayo tufuna loans ezo netugenda ne tubeera nga tukolamu ebintu eby'enjawulo. Kyokka newankubadde gavumenti byonna ebikoze bakyalina okusoomozebwa olw'obutaba na bikozesebwa nga basomesa abaana ssaako n'ensoma empya enzibu ennyo nga bannaabwe tebannabitegeera bulungi. Wadde nga gavumenti yatwongeza ssente omusaala nekutwongeza naye waliwo ebizibu ebirala bye twasigala nga tubiina. Kakati nga okubeera nga wetukolera tewabeera safe, kubanga omusomesa wa science aba alina okugenda mu laboratory n'akola experiment, bakozesa acids, bakozesa katika sulfuric acid, hydrochloric acid, naye acids ezo kokolako mistake entono nnyo bwoti ebe zigenda kwokya. Mu kiseera kino ekirindiriddwa ye gavumenti okwongeza omusaala gw'abasomesa ba arts olwo ebyenjigiriza bittemuke bulungi.